Sport TV tukomye wali kuchenda munana akatonyeze musanvu wali mu program yonne nganzi muwanguzi tawanika eranga tuligenda maaso n'omuwanguzi waffe omukyala Nakato Favor era Nakato Mariam nga twebaza Katonda oyo alina eddobo asobodde kusuulamu essaawa yonna ate era nga gwakooya azitowereddwa asobola okukomyawo obulamu mu dakiika zino mikwana abalungi njenga sinaba mukomyawo St. Lawrence Junior School Kabowa yadde ne boarding lirina abasomesa abalungi ddala ate nga batendeke lirina emmotoka ezitambuza abaana balya bulungi n'ebisulo bya mulembe ekifo ekisirifu ate nga kigazi bulungi basangibwa Kabowa Church Zone Gabunga Road bayita abazadde baleeta abaana okwewandiisa kugenda maaso okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 0772 4205 06 070 42 0506 awo nno munnange Prosper Junior School Day and Boarding bebatuusa ku program ya feno muwanguzi tawanika era nga teobeerabira ku namba z'amasimu kuno kwobasanga ku 070 978 435 oba ku 0392 964 930 awo ku kisaawe eky'ennabweru ojja kubanga obasangawo bulungi nnyo katugende maaso tweyongereyo mukwano n'omuwanguzi waffe omukyala Nakato olwaleero muwanguzi wa leero sister tusobola kukyegaana simanyi mukama agenda tuwekisa mukyala Nakato wanje ndega tukozesa eddakiika zaffe bulungi ezisigadde entono zino akalulu tukaddize Katonda waffe ow'ekitiibwa amina kati awo kati nga tumaze okubivaamu byonna tutambudde kati awo nga era kawula akyajja bikyatawaana kati nga bagamba kati solution eruwo kubanga engeri tuli gyendi omulongo ngaaga katulina kumala ki balongo lubaala kakkane awo nange nfuna emirembe nga tumaze okujja no mu Yesu awo nga sinakujja kati awo naye senior 6 awo naye muvakira senior 6 awo wana naye senior 6 awo tubadde tutuuse waneeno noza kapatu akirabidde nkirabidde kati nga tugenda nga bakola emikolo gy'okusiba abalongo mu lutereere lubaala kakkane tutereere tebyakola kati awo essubi bamanyi nti essubi ligenda beerawo nga tuterezezza ebyabalongo essubi ne libaggwamu bazadde bange ffenna netubivaako oyingidde mu kanisa kati awo nga nyingidde ekkanisa kati mu kusooka tatange teyagala balokole wakaawe twakomye walinga owulira ebyenda bikwetokota wesanze oyingidde kati nga ngenze ku Victory twakomyawo nga musumba Jamade yali abuulira kati nga olunguze Bible tandise okuba kati nga tandise okukyawa ebiduula nga n'emikono gimu tandise ogyesalako gwalinga omugwa atuyingira gwa 7 nga tandise ogyesalako emikwano egyo gyenagendanga nagyo mu mabaala benagendanga nabo ebyobwenzi abawala kati kigambo kiwulira naye tonayatula nga nanga sinayakwatula kati mbalumu maze ogula Bible yange nebase ekyabeerako omuziba nga oggola tutandika okukkiriza abalokole okujja ewaka okusabirawo we nagula Bible eyo ekiro mba nebase nenfuna ekirooto nga ndi ngenze kati nga bazze kati nasobola enda lutajjajja wange mama wa tata wange ng'agamba n'omwana ayagala kutwewagulako kutuvaamu lwaki abaddukako kati nga omuntu agamba gwe nedda tobifaako weekwate ku Bible gye waguze kati mu kirooto kati mama ngaeta naakulokoka nga nze mulokole ewaka kati ne bagamba tumuwa ebintu byasinga okwagala mu nsi bimuwugule ave kuki aleke Bible eyo bikulabye oguze ne Bible bitandise olutalo otwawe lwatandikirawo olw'amaanyi kati nesuka nenda kati nali ndi awo kayenda nga baleese kati naye mu kibaala kanaga katanze okwegaza ennyimba z'abalokole tuzikube kane mu baya kanenda nga bakuba ennyimba z'abalokole nenga n'oluyimba ne lunyuma okusinza kampani k'emikono nteke wansi Bible balaga mu nteke wansi Bible mu ngantambula nayo mu kirooto nega mujijjewo mu kubeeza ensi kanagamba kanengamba nedda nsize njagala kati nga nzirukanwani ne Bible nga nawo binsika bijinjijeko
Nebinsika bigane twanga ngabiga toja tuleka konze ngenda bava muchatekwa. Nebinsika netwesika netulwana. Nagayo kiganye. Nebagamba aganye ebyokulya ebirungi. Nebaleta enkoko nenda muchoto nga balese enkoko muchere. Nengamba nemmere nga nnungi. Kati nenga akanteke wansi Bible ndi. Bwateka wansi Bible emene nefuka ngo emisota. Nengamba ayo sije njagala. Naga weyitachi netwesika nemba wangula nensisimuka. Amina. Kaneza naga nemanyi kagala nnyo abaana. Naga katumutera wo omwana. Kati nayimba ndaba ntambula nensanga kibebi nga kirungi. Nenga mama kibebi jobani yakisude kirungi kino. Nenga kandeka wansi Bible nsitule. Wenenso omwana afoka endogoyi. Nengamba nedda. Kuba kati nebintu byasinga okwagala mu nso babiganye. Tumututuka tukole lutalo. Sitani akimanyi omuntu wasobola omuteekera ku nnenga. Kati nebdan kati muchono nga binsika ebigere. Simanyi kusaba nakalokoka. Kati ngamba nkole ntya ngagamba ita Yesu. Ngamba Yesu bantwala. Muchoto netulwana nenwana nabyo. Kama nembyesamba nembisamba. Kati ngakuta ku Bible ina nga tuva ku Bible jinyweze. Kati muchoto nenga ndanga kwene kutebwe nti nga bansanga ne kute ku Bible nenga asijja kujita ngenda nayo. Kati naye muchoto embera nga simu kabwenti. Kati oyina ngamba nayo manyi katulemye. Kati mbani basoyina ngamba tumujjemu n'ebintu byaffe twamuteekako. Kadoze nenga akutema mu Bible. Kati mbani osali nokulanga musota gumva mu kamwa. My goodness. Nengamba musota lulimi. Kobbo kane nkota side nenga lulimi nengeno musota. Nenga musota gwaye bagwandikako obupapula nga bujjirako. Kane njagala ngusika oyina nga ate kuvayo namanyi kakkana sigo okugiza okutuuka okuvaayo. Amina. Nentandika okuwanda omusota kati nga ne mu Bible kati ngagamba gweyita Yesu kyokka ky'oba oyita. Buli aliko Nkutamye bwenti nga ngamba Yesu. Nenga kino nga njokawe nali nga nkyali nga sinalokoka. Nasaba nga luso naba nkweka nga ningamba asala. Ngamba neguga. Ngamba yange ekintu ekitagwa nenga kiddayo. Kati bwe navunika kati nensamba Yesu musala ne gumva mu kamwe bati ne gugwa mu Bible nembuyanga kwezingule bati Bible ne gudduka emisinde kati bwe ndikatembera mu kyoto nenga atenda banzuukuse olina kati nenga kalenda kati nganda tata wange ne baganda banga nga taata nembaga mukimanyi nti mbadde ndi mu musota nga kutufanfena bakuteeka mu nti tulina bera mu ndagaano yago komu Musiramu nagamaze mbye bimanyi nabimanyira. Nikanembuza tata nga atata. Byone bino katinga ngana katinga bambi kulidde mbu mzee wange byakolanga nga tukyali. Nembuza tata nti wakola boti ofuna sente jjajja afe yakola bwati bwe kiti ne bwe kiti kyabawo. Kamuchote nembuza nagamba byonenze sikyana kinsola bakolera. Kati mbuza yenkuteka Bible kankenze nga nenze mulaba. Nabera nga ino Bible tengenda ngokozesa. Amina. Kati sister ngomu yali akayana ntinza asibyagala biki nemugamba birine ebintu bikambwe yali akyaka ekinyaye ne kimusika ne kimutwala mu ttaka ne kikira naye kana gatata nyamba naga sister na kyensola bakolera buli omu yeetaase bwe navira mu kirooto nga Bible njaba wonga njitya anozo musota wa mweguli muli mutima buliwo kati nga muzukuse mbuliwo nentya nnyo nenga ekano kyabera nga nti ngule Bible kaenda nga Bible niteekawo mitwe kati awo nalinawo neddagala nga nkyali ne waka awo nagende waka nenfuna obuvumu ne bagamba ndokose mama ngena nga mwana gosi luwadde ne magamba nze Katonda kyankwere sikirabangako nenga mbadde nosula ne Katonda akunzijjemu kati nga mange yali yagenza nete eddagala okuva ewoli omusawo gye twasomba okugenda eri okunywa nangamba nti ngenda dina bale ntwala nendiyiwaawo nemugamba kati Yesu yagenda okumponyanga buli kimu sikyayagala nenga mbayisimanya konya nti ennamu omusota munze naye nasabe ne gumvaamu kati nembuya tatange bintu bye nadde ndoose nakkiriza nga bituufu byaliyo nemuganze naloose ebiroote nanga ne Katonda w'abalokole ono tata naasirika naye naatyamu namulaba nga atiddemu wakati nga ntandise okutegeera ebimu ku byama ebyakolebwa mu family ebyakolebwa naye Katonda nga ye akusumulula kamuli n'amaanyi kati awo we natandika n'ennyinka kati awo ne tugenda mu July kati nga maama ne mugala lokoka ne nga Katonda balokola akola nagasobola kugwa ddala bwentyo saagala kunswayirako nasooka n'ayombaawo kati ne mbagamba kati kyasooka
katatange ng'alwadde omugongo bagenda mulongoosa kati nga nfuuse musabi nga mbeera ku nsozi njiza okusaba neŋŋamba taata neŋŋamba kati muzeeyi wange naafunawo obulwadde ng'agamba musaba nsambya mulongoosa nga mukere simanya alina amasavu wano waafulumira okufuka ng'agamba alina mulongoosa ng'amaze n'ezitesiti zonna nga tugenda kulindira lunaku kuddeyo mulongoosa naye kati nze gawo nga ne bagamba tebagenda mulongoosa Katonda ng'agenda kumuwonya ne bansekerera ng'agamba omwana nagudde eddala ng'olwotabukidde eddala naawe ne bagamba nga alino mama nkubwire tugenda nafuna ennyumba amiina naye nga mu mutima kati muzeeyi waffe yali atunze ssente ng'azimubbyeko kubanga naye yali nga yakumpanyako abantu emabega kaneese ne bazitwala zonna nga nenjuba njogako simanyi gyegenda kuva naye nga nze nzikiriza baga Yesu wange agenda bbawo ennyumba nga bwenkalino nga ntwera eri mu kusaba nga nange enveri nzikiriza nyambadde amaanyi mugenda kukifuna olwo wamala n'oyatula nga mmaze kati okwatula sumuluddwa eddagala lyonna lyali waka n'endisuula kati bwe nasooka okusumulwa ekyo ekirooto nenfuna ekyonga nga soma Job 22 kati nze nagisoma naye sinakulokoka bulungi nga gasimanyi fulumya ebikyafu ebiri mu nnyumbayo nayinamu eddagala njaga mbasamize biki firimu z'obuseegu byonna kyenakola nenkola neteeka mu kasasiro kirimu kyanasooka okufuna nga ndokose Job 22 mukama akwekwatirako atandise okweyogerera naawe kati nga nze ekintu kyendoota bwenkisoma nze kati nga yena bitegendanga mu nsi nga bwenkikola nga sinatandika kumanya miningi ya kigambo kati awo muzeeyi wange agamba mulongoosa nga mugati bagenda kulongoosa genda nsabe Katonda wange ogenda kuwona bo nga bansekerera balaba nago oba ninga yatabuka kati njijuka yali nga oba yali musumba Bugembe nga ategese wali okusabaawo nga ku clock tower neŋŋamba Katonda wange ngenda sayire tangi tagenda mulongoosa bannange nasaba enkuba yentonya nenzigwerako yonna neŋŋamba Mukama n'enkuba ezigwereddeko etuta obulwadde bwa taata wange enkera nga muzeeyi waite nakungaddeyo mu ddwaliro okebera nga talina bulwadde bonna nemugamba yina kusabidde n'agamba ekiki n'asanyuka Katonda bakolera akola agenza mutegeera kati nga mange muga tugenda funa ennyumba kati awo nga ntandise n'okusabira wano nga ntandise okuwulira radio giwulira otya emutunde nali ku mulimu nga ntudde kati nali ndi awo nebowa okutambuza nga nfuya session kwaliko okusaba naye nga teboogera ku binkwatako bali boogera ku kawula bwenzi bwe bityo nenga no radio yabalokole nga ntulako nga mpuliriza najiwiza okumanya ebbanga sijja naye wano naye nga naye nakoma okwegatta n'abasajja alingawo mu October wa 2015 kati nga nze ngamba nava ku bwenzi naye nga ate mu simu yange nali nkola ki imbirinamu kati bwe basomesa ennyo nenjija emutunde wano ne batugamba kawula ebiseera ebisinga tumwesibako olw'emize gyaffe egy'obwenzi bye tukola biki kati bwe najja nga ngenda mu bapya kyali kikomawo kakaseera nga kigaanye kikomawo kati kale nga tekikyali kya buli kanaku nga watandika okufuna kutulo kati nga nyiza okumala nga mwezi ekyamu nga gumu ebiri nga ngenda mu period zaawe matyo kati ekitegeeza obuweerero bwe obw'okwebaka obufuna omaze kuwatula Yesu kubeera mulokozi we kutandika ogaa nti nfuna otulo kati bwe najja wano kwaliko yali musumba yali mukyala n'agamba ebiseera ebisinga abatulwanye ne kawulo okuva mu bulamu bwaffe naye nga ffe abamuzza n'agamba ebiseera ebisinga ogamba nti walokoka mulokole naye ng'ate bodde eri mu buliri bwo webaka n'abasajja nti otya obeera awo n'oyenda bw'ogoba mu birowoozo byo mu simu yo togenda agenda mitinga musajja physically naye ate okola ki obaweereza emboozi ez'obuseegu lowusi nemwematiziza ku ssimu ekintu ekyo kiba kikomyewo kawula mu bulamu bwo kati nze naye nakoma okwegatta n'omusajja yali 215 nga nze ngamba nava mu bwenzi naye ate ng'ate nkyayenda mu birowoozo byange nga mbeera awo nenjuka ewusa abasajja benne bakanga nabo kati bwe nabalowooza nga ne kawula nga ajja ekiro Matayo 5:5-7 kati bwe nadda yeewaka nenvumiriza ku musoma kye yali ayogedde nenkebera essimu yange nga mulimu n'abagasajja baali bangi beranyiwanga nabo emboozi z'obuseegu abamu nga manyi nobaweereza ebifaananyi byange nga sambadde
kati nga namumbeera okupuyira embalowooza nengamba ekitegeeza biro ebikyaganiddewo kawulo notutagendera ddala byebatusomesezza kayinza kali olwapasatu omunadugana nekyabulowooza simanyi obutali butuukirivu emu tebijja kuvaawo kazi osi nagendanga okusala naye nga ate ndowooza sex nga ndowooza kwegatta kati nentulansi nengaa naye omanyi neetaaga kusumululwa munda kati nga tandika otusomesa nagayisa ebisinga osobola okusumululwa ku mubiri naye nga endowooza zo sinsumulule nolabanga ekintu mu mubiri wakireka naye nga ate mu ndowooza okyakikola kanagenda okulanga ddala neetaaga kusumululwa munda munze nga kunguusi kyayenda kwaya tuwesanga nsekata nasajja mu buliwo naye nga ate mbirowooza olusimanyi okukikola ki okuzza obufaananyi emabega kayintandika okwekolamu olutalo lw'omunda nebalangira okusiiba nga nsiiba nenga mukama njagala onwazeemu endowooza zino ezaki ez'okwegatta n'abasajja nazaamu endowooza zonna zonna ez'obukaba munze nga bwensa kati nenkola nabazaala abavubuka bonna bonna nenzisangulamu ebifaananyi ebyobuseegu nembijja mu simu zange kati nga nfuuka nti bagenda kwebaka sirowooza bya basajja fuuka nti at least nteekako radio obanga eyogera njiri oba tv nga yanjiri nebakire kuki mu kigambo bamukusaba bwentyo era bwe kati nengera nga nkimanyira mpaka kati mpolampola ngaesimu enzivaku nga erako amasimu ne bampeeza ebifaananyi ebyobuseegu nga baganze nalokoka sikyayagala bintu ebyo nalokoka nga wali wampeza mukana nalokoka saagala kweyonoonesa aga naye nawulinga gwasose mu buloko nengamba yanti bwe ndowooza obutayi butuukivu kano tagenda kumpulira Zabuli 6:18 nembeerawo nga kati kijja kinzima muli nga kati nga netukekisa kati nga newe mba nkirowoozeza muliba nenkikola nenkifumitiza nga mpulira muli mu mutima gwange mba nkoze bubi nnyonnyonnyonnyo kati nga nga mpulira kitandisa okunnumiriza muli kati nga wetusaba wano nga bwensiiba banga okusiiba biki naye nga nsiba muli ngamba mukama nsumulula munda obwenzi bw'omunda mbukooye nsumulula mu bwenzi bw'omunda munze nga wewanzija ku kyomubiri nemuki n'endowooza zange zisumulule bwentyo mpolampola nenkivaamu kati nayinanga ne kawulo eno yanumyanga olubuto nga ngenda mu periods kati awo kawulo oli nga takyajja naye ate nga nfuna periods zange zalinga zinnuma naye kiri ekintu bwekyagera ekya obwenzi bw'omunda saddamu kuya na pain yaki nga ngenda mu periods zennaku 3 ezakulumanga ebyo tebyadda wadde kati ne wano mubuliwo lulinga mmiri amadagala nga mbera n'amadagala ndosidi kobeera banaddo biki naye kati sibona nakuloota mbuki nzuuka buzuukusi nga ngenzemu nga sikyalina pain yonna haleluya nenga mukama mekwana engalo n'akalulu lwaki tetuzikubira katonda waffe omulangira omukulu ow'emirembe oyo mu dakiika ntono nnyo ngenda kubanga nkomawo kamala okubanga tugenda ku mulango bwa bakama baffe mu dakiika zaffe zino. Botelevu tukomyewo mikwana abalungi oli ku 98 katonyeze 7 oli mu programu y'enganzi muwangu sitawanika tugenda mu masimu mu kaseera kana amazima ngalo n'akalulu manya abamutuka byamaziga ag'ennaku ate ntukaaba ag'essanyu naye mu byonna obuwanguzi bwaffe bwonna tusitula engalo zaffe n'akalulu kaffe ne tukubira katonda oyo kubanga bayibuli esomesa egamba nti buli alikowoola erinnya lya mukama waffe yesu kristo agenda kulokolebwa. Twebaza mikwana abalungi mu ddakiika zaffe zetulina zetuddako ez'amasimu naye nga tetunaba kuzikwatiriza teweerabira nti ku Midland Parents Academy Kiwotto essomero lyaffe eryo kuva ku senior 1 mpaka ku senior 6 era nga musingi gwa bulokole era nga ab'ekisulo omufaliso ekitabo pen uniform eddagala ly'amanyi eddagala ly'engatto sabbuuni ayoza sanitary pad ery'abawala ekikopo essowaani ebyo byo byabwereere ate abava ewaka ebitabo pen uniform lunch emitwalo 54 gyokka ab'ekisulo ate abava ewaka 28 okwewandiisa mitwalo 3 gyokka ennamba z'essimu 078 865 075 Prosper Junior School Day and Boarding bebatuusaako programu yaffe enganze ennyo gy'owulira obulungi muwanguzi tawanika. Engalo n'akalulu mukwano zo zibadde ddala za katonda waffe katugende ku masimu mu ddakiika zino kubanga alo
Nkama tukoze obulungi obw'ensonga. Nagala obuweereza nnyabo. Nkale taata. Naye musumba mu bujulizi obwonze nebaza Katonda nina byongezeemu bingi. Kiraga nti first call okuyitibwako okwasooka yayita musumba Tom. Ati okuddako ow'omusumba Serwadda Katonda n'atandika okukola emirimu gye. Amina. Naye okufuna kye bayita personal self deliverance agifunira ow'omusumba Tom Mugerwa. Kati Mukama yeebazibwa awadde musumba revelation kwegamba nga ye tasobola okweraga nti asobola okukola wabula omuntu mwennyini asobola okwekolamu what we call personal self deliverance. Neyetegerera Katonda. Kiyamba obulamu bw'omuntu okufunira ddala total deliverance. Kitegeeza aba amaze okwezuula kikyali. Amina. Mukama akuwe nnyo omukisa. Amina. Amannya nze Mulangira Jjunju Bukassa. Hallelujah. Mukama akuwe omukisa. Hello. Hello. Katajja Mukama yeebazibwe. Awe bw'ekitiibwa bannange. Ono ambasada Vicky okuva e Kajjansi. Banne twebaza Mukama olw'omuwanguzi waffe omuwanguzi Mukama yeebazibwe. Amina nnyabo. Twebaza Mukama olw'obulamu bw'abanne ye Pastor Jeje ebitasoboka mu baana b'abantu ewa Katonda byakola. Ogezezaako wonna byonna nga biganye Katonda neyeeraga nti nze. Banaye. Ekitiibwa kino tukiddiza Mukama akuwa omukisa Pastor Jeje ambasada Vicky okuva. Amina. Omukazi yatengejja kubasamiza emyaka 38 mpaka lwe yasisinkana Yesu n'akwata bukwasi ku kyambalo. Ekikulukuto ky'omusaayi ne kikola kitya? Ne kikala. Wangi mukwano. Hello. Awe bw'ekitiibwa. Webali tuweereza musumba Jeje. Bannange twebaza omwoyo omutukuvu. Mu butuufu tumwebaza ye tumwebaliza ddala. Mbadde nsoma wano mu Matayo 11:28. Nti mu Jeje ndi mwe n'abakoye n'abazoererwa nange n'abakola ki? N'abawummuza. Ono yatambula n'akola byonna n'agenda mbasamize n'alaba byonna nga temuli okukakkana ng'akooyaze wa Yesu n'amusumulula n'amwonyeza awatali yadde 10 kyakozesi kyawaddeyo. Mu butuufu mukazi janja muteekamu ekipa ya ono naye agyebulizeemu munnange we bali kuwangula Mukama kumpeera ennyo omukisa oyogerako n'ekikompala kya Yesu okuva mu timu tugenda mu. Amiina. Nja kkamuwa munnange akadomola weekali. Oh, wangi mukwano. Mukama yeebaze musumba Jeje. Awe bw'ekitiibwa. Bannaye obujulizi obw'onkoze bulungi. Nange bwentyo munnange. Kakati Katonda tulikimbulema. Kati kibulo kyange kibadde kigamba. Mubuuze. Omukyalo ye kati yamala okufuna yafuna omulimu kati akola. Akituddemu. Naye ekirala nandegadde okumanya evening service yawo ku kyaki etandika ssaawa meka egwa ssaawa mmeka? Kale. Yes ssebo mbadde nina omulimu era nkola. Nina omulimu era nkola ssebo. Amaliriza okusoma. Namaliriza okusoma. Amina. Okusaba kwawana mukwano kutandika okubira ddala ku ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa mpaka nno kiro paka kiro ne evening service era naye ebaawo okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa nga 2 awo. Hello. Hello. Wangi. Yes, yeebazibwe Pastor Jeje. Amina. Muwanguzi Yesu yeebazibwe mukwano. Amina nnyaba we bw'ekitiibwa. Webali kuwangula. Ekitiibwa kigye Mukama. Pastor Jeje ono good girl during Fisher. Njagala okwebaza Mukama eyayamba omuwala oyo okuba bannange nga yatuuka ku buwanguzi obwo kubanga Mukama yali yamumanya dda yamuyita dda n'agenda okuwona nga ye tali shuwa nti ajja lokoka naye nga Mukama yali yamwerondera dda. Kati njagala omubuuza yanguwa mukwano n'abalala bafune chance. Daddi we naye yalokoka ne maama we ne mulongo ne kale. Mami wange yalokoka n'omulongo wange. Daddi wange tannaba naye nzikiriza Yesu ajja mmulokola. Amina. Ebyobulokole naye abikkiriza. Abikkiriza nti mwabagobanga ne mbakuba. Akkiriza amanyi nti Katonda abalokola akola. Abamu batya okweyanika kubanga munnange entalaawo
ziba nnyingi naye Katonda ne Yesu yalinayo abayigiriza ab'ekyama. Hello. Ogenda gifuna wano taata ku reception, jangu wano ku reception ya radio bajja gikuwa. Nye taata. Hello. Nzitulira ku ddoboozi. Amina. Oh, sorry. Mukama ako airtime. Hello. Iwanji munnange. Awe bw'ekitiibwa. Amina nyabo. Katonda asobola buli kimu. Osoma mu Yeremiya 2:10 agamba alina pulaani ez'okukola obulungi so si zaabubi. Eyo yonna gye yagenda Katonda yali wamu naye. Nebaza Katonda nti yamuwanguza ono Doreen Kawunti tuva mu kimu tugenda mu ggulu. Amina. Onagambye nze passaje gye nsaba kunziramuko eky'olubuto olw'omwana byakomawa ddagala liwanyo lyalujja mu bujja. Terwavaamu lwasigala muto nalujja mu bujja. Akaseera ako wangi mukwano. Hello. Mukama yebaza musumba gye. Ayo bw'ekitiibwa. Ono Edita okuva emukono. Bannaye twebaza Katonda olw'omuwanguzi waffe olwaleero. Ebirema abaana b'abantu Mukama abisobola. Ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza Mukama abampeera omukisa. Amina. Omukazi ali wano mu Bayibuli sebo mu Uganda yatengejja ku basawo emyaka gyonna ng'akulukuta. Ne Yesu yali ayita n'akwata bukwasi ku kyambalo kye omusaayi ne gukala. Ne yagaza Yesu nti oba otambudde kyenkana ki gwe kasita omusisinkana ebyo biterera buterezi. Wangi munnange. Yesera. Hello. Yes. Wangi amina munnange. Yesu yabaza omwanguzi waffe. Amina nyabo. Webale kuwangula nyabo. Amina kiba kidde Mukama. Manye kinewunyisizza. Yagenda mu masawo bangi ng'asasula 25. Naye ekyobuwanguzi yatandika okufuna obuwanguzi ku mutwalo gumu n'ekitundu yagula Bayibuli. Amina bwe yafuna Bayibuli ku mutwalo gumu n'ekitundu Yesu yali amaze okumala okusumulula. Hello. Amina munnange. Njagala kubuuzaako ku t-shirt za ssente mmeka. Ojja kujja wano ku reception maama bajja zikubuulira. Tuli beno mu bizinga. Hello. Wangi munnange. Ayo bw'ekitiibwa. Omuwanguzi waffe Mukama yebaza. Amina nyabo. Musumba jeje neewuunya omwana omuto okugenda mu masabo okumanya buli kimu. Tugambye. Neneebaza Mukama Katonda okuba nti asobola omuwanguza byonna. Ekyo kigenda eri muntu yenna nti awali Katonda tewali kirema. Era tulemere Katonda tujja kubeera abawanguzi emirembe n'emirembe. Amina. 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 Hello. Hello. Wangi. Yeebazibwe Yesu. Rebecca okufa ne wamusumba Kayiwa. Yongeza ku ddoboozi mami. Mwebale kutereza. Amina. Radio tukozeemu omulimu munene. Sobola okutumirako. Akaseera kange ke kazibu nnyo. Ojja kutumira mu programs endala eziddako. Ono agamba what happened to the boy whose pants he took. Nti kyekyabaawo ku mulenzi empale ze watwala abuuke. She had started having dreams of him. Kyekyatuuka ku boy. Tewali tetwategeregana okugamba nti tufuuke bamukwano nga maze kujja wano ne musonyiwa baana ina nyiga nenyiga no maaji ali yakola ki yamutwala. Kati bwe najja wano lwayepa nanyiga nnyo naye bwe nagaa nti nsonyiwa eri omuwala nvubuka yetulamu tukwatagana nfuuka bamukwano ne mutwane mu church n'alokoka nanneewuunya nagaa kituufu bwakyuka ne mga nakyuka naye n'alokoka ku lwange.
naye kati si ye future husband tujja byogera ebyo. Didn't hear was a phone, why did she? Okay, tukyetaaga. Wanji munange Musumba jeje. Wanji munange Webali munange kuweereza. Amina taata. Nyabo nze Kimera Ronald Mukatali Kabalagala. Esebo Kinkoze bulungi kuba kuzigolese. Esebo Myaka mirungi kuba kitulaze nti n'abaana abato bayita mu mbeera enzibu ennyo kuba twali tumanyi nti bantu bakulu be babonaabona. Nkugambye bali kununula mwana muwala oyo kubanga ogwo omutango gwe yali yeetise bannange byali binene nnyo omwana w'omutayinza bisobola naye twebaza Mukama olw'ekisa ekinene nnyo n'amutikkula oguntu ogwo baaba ffe tugutegeera yeebala era tutegeera we tuba twebaza tumanyi kye yamutikkula Mukama yeebalire ddala n'omuwala ayongera okuyimirira ate talowooza nti bwe kyagenda bw'aliddamu n'ayonooneka tekidda kyoddiramu bwoti ne bwojjukira obujjukizi kiri awo kitunula ku nsonda kitugambye kikawuula tekigenda wala nnyo be babitikkula babitegeera obuzito bwabyo. Alina emyaka emeka? Alina abaana bameka? Nenda akyali muwala muto. Emyaka 25 sina mwana yena. 25. Mukama kwa obufumu obutukuvu. Onagambye ati God bless you Muwanguzi for sharing such empowering testimonial. Me I want to ask how did she leave masturbating? Ekyo kyo Mukama yakikusumulula atya? Bwe najja natandika otusomesa nti okukuba muzimu nalowooza nti muzaga nti kuba muzimu gusobola okulemesa okufumbirwa kuleeta ebisiraani n'enkikyawa nakiviirako kasana manya nti muzimu tikuba mwoyo nago naye kawuula n'enkikyawa abamu yabalooza kyekimubeezaawo ng'okyeyagaliramu. Okay, mkwana balungi Bible esomesa egamba etya nti onaakitamirwanga ddala onaakikyayiranga ddala kyamateeka 7:26 okwa 27 toleetanga kyamuzizo mu nnyumba yo onaakitamirwanga ddala era onaakikolanga ki onaakikyayiranga ddala olwaliro nga tuli mu nsi bye twayitanga essanyu bwe tujja mu Yesu bubeera butaliimu era Yesu n'atuwa emirembe egy'enkomeredde asembayo ndowooza. Hello. Wanji taata. Mukama yebazi. Awe bwekitiibwa. Wanaye muwanguzi yebale kuwangula. Kitiibwa kya Mukama. Kubanga munaayize muyigiddeko okumanya nti abaana abato. Nalinde kitamu. Kubanga yongera taata yogera. Kibuuzi. Mba hata yamala ne bafuka we bato ali Okay, waditechi tata ya mwamala nowanera katukikwataganya n'owono ku live chat tenyumba mwamala ne mugifuna iye Mukama yatuwa nyumba 2 omulundi gumu nga yakyamagero zakyamagero kubanga nga sina sente za taata naye mu kusaba kusiba kwegayirira bagana baffe bali baba batwala sente bakyasimainaga bo bawulira bali just touched naga mzee tumugulire ennyumba yasooka gyamugula ate yagisiima ne bagula bujjuko n'agamba waayagaddewo bwekyo nenga tataddemu ali n'ekikumi. Amena nenga Yesu akikoze. Allo amayebaziwe awe bwekitiibwa muwanguzi waffe yebale kuwangula. Amina. Kakati zimbadde njagala kubuuza tukuulira taata nti waliwo yagenda n'eddagala mu kyaki byabeera bitya? Tewali nze nabikola n'emiteeka mu nsawo nenziraka n'embisuula kubanga lyali eddagala lyakunaaba nga ddagala bisi bino kayayaana simanyi maviga mukulu bwebityo reza n'emikola n'embisuula. Kadagala ko ka mukisa. Omanyi babato nabakwatula Yesu okubeera omulokozi bingi byokola naye twebaza Katonda nti ye atulindiridde
ekyo kye neebaza ku Mukama atulindiridde era emikono gye gikola gitya gitulindiridde. Totya mukwano gwali eyo n'ogamba nga byenkoze bingi, obusamize bwe ntambuliddemu nga bungi, Katonda akyasobola okunsaasira. Mikwano Katonda mwajjudde ekisa n'okusaasira era ennaku ekuluma alindiridde akaseera mwogenda okubanga otegeera ekyakutuukako n'engeri gy'osobola okubanga okomawo gyali, era munnange bw'atyo bw'agenda okubanga akusisinkana era akulokole. Era nga nkulekera ekyawandiikibwa kino ekiri mu Yeremiya essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 27 lugamba nti lugamba lutya 26 omubbi nga bwakwatibwa ensonyi bwalabika n'ennyumba ya Isirayiri bwekwatibwa ensonyi weeti bo ne bakabaka baabwe n'abakulu baabwe ne bakabona ne bannabbi abagamba ekikonge nti gwe kitange n'ejjinja nti gw'onzaala, kubanga bankubye amabega so si maaso gaabwe. Naye mu biro mwe balirabira ennaku balyogera ti golokoka otulokole, naye bakatonda bo be weekoledde baliruddawa? Bo bagolokoke obanga bayinza okukulokola mu biro mwolabira ennaku, kubanga ebibuga byo nga bwe byenkana ne bakatonda bo bwe byenkana bwe batyo gwe Yuda. Kakati mukwano Katonda waffe atuuka time wakati ng'ogolokosezza bakatonda mizimu misambwa mayembe yonna gy'otambudde naye nga yonna tewali buddukiro, naye amanyi nti waliwo akaseera mwolabira ennaku n'onoonya eno n'ogenda mbasamize byonna ne bigaana okukola, naye ye emikono gye gisigadde gikulindiridde. Akaseera koolabiramu ennaku imusa amaaso go gyali agenda kusisinkana yayamba Mariyamu olwaleero nga ye Feva naawe asobola okukola omulimu ogw'ettendo. Katonda wange abanjagalire mukwana ali eyo ng'okooye abantu baveeko bootidde bakujereze gwekkiriza osalewo okwatwale Yesu okubeera omulokozi wo yagenda okukulokola. Teeka emikono gyo mu kifuba mikwano gyange gwe yandyetaza okwetwalira Yesu alokole emmeeme eyo otambule ogende mu kkanisa ate ojjinawa n'emutunda oyigirize osomesebwe osobola okufuna kye bayita total deliverance. Teeka emikono gyo mu kifuba gamba ayi Yesu olunaku olwaleero nange mpulidde obujulizi ate nga bubaddemu n'ekigambo kyo, nange nzikiriza mu mutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Gya amannya gange mu kitabo eky'okufa, owandiika amannya gange mu kitabo eky'obulamu. Bw'oliba oyita abalonde bo mbeera omu ku abo. Nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Ameena era ameena. Mukyala Nakato mu ddakiika emu yokka tusabire saala n'abawuliriza abaffe. Mukama tukwebaza olunaku lwaleero obugabirizi atutambuza amakubo yonna gye tuvudde ne gye tulaga. Tukwebaza byokoze mu bulamu bwaffe nebyogenda otukolera. Tuyimusa amaaso gaffe nga tukaza gy'eri Katonda waffe nga tukkiriza nti tulina kyotasobola kukola. Tusabira abalwadde bonna abalina okusowerwa mu mitima, Taata obasisinkane obawonye, abeetaaga osumula obasumulule Mukama mu linnya lya Kristo Yesu. Ameena. Mikwano tambula mpolampola ojja Mutunda Christian Fellowship okusaba kubeerawo okuva ku Monday mpaka Saturday emisana n'ekiro. Mukama abanjagalire ate abankuumire. Nsigadde ndi Juliet Juko Jejje wamu n'omuwanguzi waffe Nakato Feva. God bless you. Mweraba mubeere bulungi.